Zubeda kakazi kannanfuusi olaba yasobola amawulire hasi malungi agava wali akusaidia Shamimu Mayanja abasinga gwe bamanyi nga Zubeda ebibi ebyongedde ddala okubeera nga byononeka bakaddama babadde kusaidiye finally bonna abamwefuulidde video ze batadde bannange oh my god osana nawe obyerabirako mu maaso mbikuleetedde byonna bibamukoze nga tetunagendayo pressure ye yamaze dda kubeera nga erinnya mu ati nga agotegabeera amawulire amalungi kusaidia abakyala nga tetunagendayo otambi nkuletedde aka video kano mbadde nsaba mugimpereka like meka sotambula katukira bonna abanyagadde okumanya kweno information naddala hatimu Patra Keize wamu n'abalala timu Zubeda mu comment section njagala kumanya ani asinga amaanyi olunaku olwaleero lunaku alubadde lwaleero Patra Keize asobodde kuvaayo bambi nayongera ddala okukakasa bannayuganda nagamba nti oyo Shamimu Zubeda gwe mulaba aseka abasesa ku YouTube wamu ne TikTok si muntu mulungi nnyo yasobola okuvaayo bambi nanemesa omulimu abawo nyini njagala kubuuza gwe omulabi w'eno channel olowooza Shamimu golaba ku TV asanyusa abantu abeera kusaidia abakyala asobola kukola ekyo omukyala munne awo mu comment section ogenda kubanga nawe otubulira side yo eya story awo nyini sigenda kubeera nga nsukkawo ngina kubanga playing eno video osooka owulirize biki bye bakola Shamimu propaganda oba nedda mu comment section answer yo eri very vital. Zubeda kakazi kannanfuusi olaba yasobola okwefuulira Aliya ndi muntu wakulisegere nnyo wa Aliya si ye yekka bagenda ne boogera ebintu ku baana ba bannaabwe naye ebyabwe tebabyogera olw'okuba baafuna ka platform kwe basobola okukkakkanyiriza abantu olw'okuba bo boogera nnyo. Akati Zubeda azze ku WhatsApp yange nanterayo message ebigambo bino nga bumubirabye. Zubeda njala okutegeeza ebigambo bino. Mutambula mumanyira abaana b'abantu, mwogerayogera nnyo ku bantu, ne mukosa obulamu bwabwe, ne mmwe ne mukitwala nti kiri easy. Zubeda mubootiisatiisa nze siriimu. Omanyi lwaki osobodde okunkubira essimu? Nti obadde oyina ennamba yange wagijjawa kwolwo olunaku lwenkusinkana ng'oli ne producer Alex gwe mwennyini omala okunjogerako ebyekisiru byo nga nnyiize nsirika. Zubeda mala yeeyogeza imbumba ku nnamba yo ogenda kunterayo posta yange ku TikTok. Ebyo ebiseera oba mujjukira show Zubeda gye yali ayina eyamusala abantu gye bataagenda yali alina mu kupushinga show amala okunjogerako ate nza nsaba ate mutereyo posta ku TikTok yange. Omaze okundaba nga TikTok ontegedde ekiba kikwogeza ebyekisiru kiba ki musamwasamwa. By the way abatamanyi nsonga lwaki ekintu ekyo kyatukawo ebiseera ebyo Zubeda yayina muwala we ng'ayagala bamuwe show ku Spark. Omuwala oyo oba mumujjukira so yali musiraamu sijjukira linnya lye yali musiraamu nga yesibye akakaaya yakolako video ne trending ng'ayogera oba ku Zahara Toto ng'agamba yatwala application ye ku Sanyoka Zahara n'agikwata n'agiteeka mu dustbin oba yali ayogera ku Zahara Toto oba ku Natalia omu ku abo ababiri. Omuwala oyo Zubeda yali ayagala bamuwe sheeyo ku Spark bwe najja kwe kunjogerako bw'atyo. Ate sawa kakati seba ali mu inbox yange aleekaana Zubeda nze nabadde nno saagala kuyomba naye mukwana abaana nsobola obbawa data nsobola obbawa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nsubire mwansuze bulungi kakati nsaba muntagimbireko omuwala gwe bantaginze mu video y'omuwala bamuyita Patra. Sitera nnyo kuddamu baana bali ku TikTok naddala nga balina ekintu kye banjogeddeko oba nga balina ekintu kye bampayiriza mostly nsirika naye when it comes to a young girl like her ng'ate ampayiriza n'ekirala simanyi naye mba mwagala likes oba views my dear. Tosobola kuvayo nojja nonjogerako ekigambo bwe kityo. Kaakati njagala omuwala oyo Patra ngenda kuleeta Alex ebyo ebiseera ye yali producer wa Spark TV. Bwe mbanga nakulemesa omulimu ngenda kuwa ssente otandike bizinesi n'okufunira omulimu omupya ogwali gusinga ne wati ssente ze wali ogenda kufuna ku Spark. Ekyo nkikubuulira kuba ogaseemu n'okunvuma. I remember that day
watusanga ku National Theatre awo wetutuula ku bba Alex we yali akulindidde nojja nolaba Alex nonyumyamukko nafaawo era nenkubuuzaako I usually seragira nnyo ku bantu nenkubuuzaako I even advised nekugamba omulimu bwe gugaana sigalayo ku TikTok yo ng'okola byokola nekugamba emirimu gya TV gina procedure because nzijukira bulungi nnyo nti nasigala awo n'abantu betwaliwo because I wasn't alone abantu bonna abo nga bwe naliwo nabo I'm willing to call them wembanga wallahi billahi njagala producer yave yagambe nakulemesa omulimu because emirimu gya TV gina procedure ekirala nza yali takola ku Spark TV nza atategeera nako nti wasabye omulimu yategeerera awo nga producer zokulabira ku Spark I mean like ku National Theatre nga lwaki nkulemesa omulimu muwala mwagadde nnyo okutonoonera amannya ne mwagala okubeera nga mutufunamu views this is serious by the way wemba saagu kulemesa wallahi billah ngenda kukusiba ekyo nkikubuulidde wemba nagukulemesa njagala nkole buli kyoyagala I'm not that kind of a person wemba nakulemesa omulimu ngenda kukuwa sente zitandika business eriwati sente zebali bagenda okukuwa ku Spark wemba saagu kulemesa nga ne producer ngenda kumuyita njagala mumuyite nga tutudde wali leeta balooya bo ndeeta abange leeta abantu bosaagala kukunyigiriza omanyi mulimu ebintu nga mususse okutumanyiira wemba nagukulemesa I'm willing to pay pain gye nakuyisaamu ne gy'olimu bwemba saagu kulemesa muganda wange kino ngenda kukiggusa Patra sikumanyi nnyo that is the first day I met you people have just tagged me in your video and I was like this needs my reply like seriously it needs it kubanga wetubanga tuyufunira abaana bawala mirimu kubayambako why would I even ku mulimu gwe sigenda kukola my dear nze nkoze ku TVs manyi ne sente mikazi bayisasula nkati nkulemesa omulimu ngenda gukola mulekera okututeeka ku blackmail stop it. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo kuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gwe Zubeda tokkirizibwa kusinika mannyo nga Kasuku ayogera ku nsonga za Spark TV engeri gye baamuyisaamu kubanze nalemererwa ofuna omulimu ku Spark lwagumwagu. Zubeda sigeza ne nkulaba ng'osinika amannyo buli Kasuku bw'aba ayogera ku nsonga ze ku bulumi bwe sirika. Sebo olukazi lwagenda ne lugamba producer akakawala nkamanyi kandikoze kakola bulungi naye maama lwakuba kampi nnyo. Ani yali abikubuuziza? Omanyi mweyogeza nnyo. Bano abantu bagenda n'abatulaba wano ku TikTok ng'otrendinga ne akusanga mu real life ng'akumanyi. Ng'olina numbers, ng'ozitowa. Naye ate n'amala ne yayogeza ebintu eby'ekisiru. Ani yali abikubuuziza? Kyokka no Zubeda gwe mulaba akoma wano. Ne Sebo lwagamba producer boti ate mulowooza omulimu baagumpa. Tebaagumpa.